In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself. Uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. But nice thing, it's nice for him, Shanana. Tandika. The cameras have already rolled. They haven't rolled. Laida. Auntie, on your manila cameras rolling. Nedda wamma tetwa. Chivanze, zemba demola. Angela wasuzotya. Nasuze bulungi wasuzotya eba. Sasuze bubi. You're all looking lovely. You took a pink kankubye. Obanka kuwa ne kano kampi nekite chete yiwachinyima. Never nange Angela. You always have very nice things. But I also want to be part of you. Zabantu babera one banzesa. Usually when I'm putting on something omutagamba akonka chima.
banawe munabukima ne bumalayo anti naye oyina akabina oyina omubiri Otandise. kati ndowooza bikunyumira naffe ntuloza bigenda kukola ki kubanyumira bigenda tunyumira Bino birina okunyumira Angela, you're not doing bad meanwhile era omuntu eyali ayagamba nti toyina nyashi aba alina mama kyakwagaza nyashi siina kulikayo luli wabula era tombuulira How was the weekend? saagala nkukyawe mbadde saagala nnyo nkukyawe Ate wandinkyayidde kiwandeeka tewandeeka mu nju wandeeka nong'endako mu ndongo nompa anyway kambaleke bakube nompa Nabagamba. emikwano gyo nabagamba egitalina wano makulu. abantu muve ku basama Aa. mukwano gwange ali eyo nga weesunze nti anytime omusama ajja okuva gy'avudde ebweru ojja kusanga Leero bwetomedde nsikiriza beeramu ekintu n'akasente abasama ninaaba musajja wange na famire yange ndowooza otegedde omukwano bebasama gwange bokka benna abasigadde gasi ya bulolo baddeyo ne gye bava saagala kuwulira kigambo musama twayogera luli abasama before they actually took you wherever they went actually before they they even even went took me they didn't even take me anywhere I actually took myself at the end of that day I read between the lines twali wano nga omusama wo banyumya yantuuka wano twali wano nga banyumya nga bagamba nti baali ku beach somewhere oba nakikunyumiza kyekiboozi baali wano nga bali mu kufa nseko baali ku beach somewhere and this guy was saying naddala abasama abamerica he was saying but some guy was telling them it was just a chibozi not them but me bungamba bino ebintu I relate to these people nti bagamba nti they went out this couple went out probably if it wasn't even a couple membozi gyena gwera bwe baba banyumya omusajja n'agamba omukyala amaze okwaddalinga kyennyanja kye kinene akitadde awo kinene ali ekyennyanja kye banyumya so guy amugamba will you go home with me will you after this are we going home together omukyala n'amugamba no unamugamba don't flip the fish kuyanjagana lya kyennyanja namugamba kuyanjagana lya kyennyanja don't flip the fish wow because this woman has said no naye gwe awo wetutuuse nga bakodo nnyo n'emmere omusajja Yeah, if akutute it's out someone from bulungi nnyo eating. probably someone has picked you up from home you've not talked about kyekyoki mbagamba ebintu bino bana mbitereezenga before you go out with this man or this woman nkusaba weetegereze omusajja akutuusizza gy'akutuusizza atandise okwembarasinga because you said I am not going home with you and don't flip the fish kubanga aliddeko eno paati emu emumala eri paati togikwatako kuba togenda nange kakasa bwe ngendo girya let me see what you can do anti I kati am abagenda going to eat it. kukidnappinga how tonnaba kuwulirako abaana ebakidnappinze at least they n'akulekera want to bill kidnap me nga bantu n'akulekera bill nze nsooka ovaawo era tetugenda era noyo yagitulekera kyenkana abange yagitulekera tambulira abasama abamerica I had to call my friends anyway naye munnange nno Abamerika mweddeko kubanga ebibuuzo abanyumyako si birungi Abasama Abamerika. kajiiko tubuulire abantu abeera abasama Amerika abamerica mwe zibaluma abakyasinza nnyo. obwavu Kiki? n'obukodo kubanga tuwulira Muli baavu, muli bakodo. Kadaama at least akwaayo n'akwokyayo kadama kutwani out nolya buli kyoyagala oweeranda neyakuwa kasente oweranda nakuwa kubanga oweranda pound agivaluinga abamerica oba dola yaboono nabalinga basira batategera abamerica n'omunauganda ali wano abasinga abasama abamerica gasiya buloolo ate nsaba kano kakiripo kabatusomekinga kyo katemamu okatusize ddala oyo my new friend oyo oyo omusama omumerica ngezanga ne mumusanga omwana ow'obuwala omubulira kiki abeesunze abaana batandise okuba abasama batandise okuba Temutawaana. beeramu n'akasente omanyi nalina kino nga manyi abasajja baano baavu kimbadde mu for a long time abasajja baano baavu nze sidating abasajja ba wano baavu but I've just realized abamerica baava baano be bagaga omusajja wa Uganda akuwa ssente nga teyeesiseemu yadde n'akuyita n'akuwa akakadde ng'ate nakakuwadde in good faith naye oli asooka kwettotoza n'ogenda mu bbala n'agulya ekipa ya bbereya n'obika abeewammwe n'omunnyonnyola nnyo nti bane n'akaviri nino kakolako asooka kulaba n'alyoka akuwa ku ssente nowaba azikuwadde oyo omusamawo nange si musama wange omusamawo yatusuubiza otutwala out oyo yampereza bbiru ng'ava gisipeni nga wali ku bayoli yenkye yeri awo ensambya ku arena ng'ava spending 1.8 hi Angela I'm just from paying 1.8 on this table ng'amaze kumakinga ate banna ebintu ebyo ebyokujjano nga mwagala otuteeragirako ogenza obookingsiza abantu tables please don't
Bannange gino emyaka twagiyitamu kambabulira ekintu kimu. Mwambukingisa abantu baffe ddebo ne mutajja mmwe basiru mmwe. Tovuma ate. Temuddangamu okujja ne Uganda nga temulina ssente ne lanchi yabalema oggula. Lanchi yabalema oggula nga tuli wali eri. Anjira ng'oli munyi. Toddangamu twetera basama baavu wano. Twali walira waawo twali tuyimidde lanchi ne yabalema oggula. Kyali kikumala okulengerayo. Nze nina basama bange ab'e UK. Nina bemmanyi bakwano bange abasama ab'e UK bongo olulinnya wano. Tusookera mu kadina. Otuva mu kadina tugendako out. Sente tuzispendinga nga bwe twagala. Ogenda omugamba naye mukwano leero mbadde njagala nkeereko mu salon n'asimbawo ekyataano n'akikubako. And you're just friends. And you're friends. You're just friends. But these people we just friends. Meet but online. But these American basamas, nonsense. I think ideally I am okay. Now I think we need to know these people we are going to move out with. Don't just get excited because oyinza okutomera. Oyinza okakananga bill bagikulesemu. Okimanyi nagula akagoye ko. It is a Saturday mukwano gwange. Ella Soske is my name. Program yaffe nganzi woman up. Njagala nnyo osobola okuba nga olunaku olwaleero okunkumula okutugga omukyalo. Omwana ow'obuwala ayinayo omusama ng'akomawo. Omusama baba badde akunyumiza emboozi. Naddala Omumerika. Emboozi nga tonnaba kukwatako beera nga oli steady. Go to places you can afford. Do not just go around spending money. Surprisingly, mind bamanyi okudenda batugeya. When we come there, they be thinking we're going to spend our money on them. But I mean, if you're a man and you've taken a woman out, be the man. Be the man. If you can't, you omukazi out no tabera a man. Obolese watch. But you guys should grow up. Kale Angela obusungu buzze ebbali obuze kuba tulaba. Hey. Wema balungi abatulaba. Good morning, good evening from wherever you are. Watching from. How are you doing? Angela is my name. Namakula Angela neddira Lugave. Omanyi tulina akagundi kaffe kagamba mbu wompa akawala ako ngebanja liwedde. Akantu ako nakayigira kwani? Simanyi. There's some guy that normally says it wompa akawala ako ngebanja liwedde. Naye munenze tontwala nga terinnaggwa. Njagala okutumira ku America abasama temujja nga temuyina ssente. Naddala abasajja abakazi natiiso baziiwa. Naye abasajja nonsense. Naye temune surprisingly abaana b'obuwala nga nze bwe nkugamba. Angela nsobola okujja n'enkuwa akakadde kange sirina kye ngenda kukukolako yadde. Naye abakazi ngenda kukusaba n'enkuwa ssente. And it's okay. Yeah. Naye omusajja there should be a condition. Exactly. Why? Exactly. I don't know. Balooza. Oba senza bazijjawo ezo zibateekako ezo condition ez'ekisiru. Because if you wake up and give someone chikujjako ki, it's a blessing. You know, it's a blessing giving someone. Yes, it's a very big blessing. Why do they always think we have to pay? Why do we always have to pay for that money? That is their mentality. Naddala Ab'America nkiddamu. Okimanyi kyekireetedde abakazi okukera ku makya ne beekolera akasente kaabwe. Omukazi n'akola akasente because bakoye okumanyiirwa. Kubanga buli kimu gw'olina okukiteekako condition nakuwa kiri. Nagenda ewammwe kaakati n'entwalayo ebintu. Kyekyo lwaki twetwalira ebintu? Nankuwa ebintu. Ne mugamba mugenda wali ku coin mugye emmotoka n'embisasula twako otulangira. Ne tubawasanga mulinga ekifaananyi abasajja. Ate ennaku zino abakazi bye mukola. Kitukozesa n'okera ku makya n'oyiriba wano n'oyiriba wali n'osanga omukyala ng'avudde Uganda emyaka 16 agenze n'akuba ekyeyo ng'alina properties omanyi lwaki baakoowa ebintu by'okubamanyiira. Naye Eda kale tutuganye twakuba ebintu by'okutumanyiira naye tulanga ate abakazi muyise we mwandikomye. Ate tutya? Because you waking up in the morning n'ogenda yonna gy'oba olaze okole by'okola. N'okola ssente n'onya ssente n'oliba nawayi. At the end of the day you marry a man. Then what is the use of you being a woman? Angela, wiiki ebadde mpanvumu okeera ku makya nga ompeereza messages za weekend nenzivaamu. Wiiki ebadde vibrant, wiiki ebadde ya mikolo, wiiki ebadde abantu bali smart. Webaleka message ke wampeereza wangambye otya mukwano nesiba ku bantu. Tekera okwesiba ku bantu ng'abaliwa mukwano. Weesibye ku desire. Simanyi lwaki weesiba ku bakazi bwe bati. Wadde oyagala nesibe kwani? Munnange Eda. Nkwesibe. Nawe oyagala kubeera nga bo? Ate okubeera nga bo ntya?
Desire Rachi, I love her because nakola ne Desire. Sakola naye on the same show. Naye nakula ndaba Desire. I was young. Nakolanga Teens Club. Desire we yajjira ku TV nga tuba tumaliriza show yaffe ng'agenda mu weekend nga she is round. So I always loved her body. Naye nga angamba, she always told me you're very beautiful. I didn't know what it meant then. But of course when I find people they tell me I was very beautiful when I was growing up. They said about up to today. Naye definitely that's why I sent her the flowers because one-on-one we related. Because you're beautiful. Yes, she has. So kati abakazi bomu musazeewo okukola mukole sente zammwe because example kanjiwe nako Desire because yali mu mawulire right now. She's one who got married actually. Yesterday was her wedding. So abakazi ennaku zino mufunye omuze ogw'okukola ne mufuna nnyo ssente in that ebyabasajja mu abasazeewo bikola kati abakazi mu abawasa abakazi mu abalabirira amaka abakazi mu abasasula school fees abakazi mu abakola buli kimu actually ennaku zino ne respect temukyagirina eri basajja now lwaki temufuukira lwaki temusigala mu position zammwe ng'abakyala ze mulina kukola ne muva mbina ebintu ebyekisiru bye mulimu. What do you mean okusigala mu positions ezaffe? Because what is the use of you being a man nga toli musajja? What makes me a man? Bw'oba oyagala omusajja akulabirire then be a woman kola ebyomukyala byalina okukola toba musajja. Omanyi obulamu bwe Uganda oba Ugandans twakwata script ebintu ebimu twabikwata bukwasi nga nze nazaalibwa nga ndi mu Katuliki ne nkulira mu Catholic family. Honestly, I will tell you, bring in a church, mpulira mu mirembe just D.O. mirembe just see what nga basoma ndaba ebintu byebimu bye twasoma nga tukyali edda n'olwaleero. Naye tukkirize tugaane transitions obulamu bukyuse obulamu bukyuka ebintu byakyuka tulina okutambula n'omulembe okuva ojjukira otwalina covid time. Ojjukira when covid hit abantu bangi abadde nga bapangisa mu bibuga ng'osanga kedzi nga zijjudde nnyo naye essaawa zino osanze ebyalo nga becoming developed osanga amaduuka yadde tebannagayingira naye abaana batandika kufuna mindset eyo okitegeera nti ebintu bikyuse Angela bwe twakereranga edda n'ogenda n'okola ng'omukyala n'oddayo eka abasajja bayisaamu nnyo abakyala amaaso abakyala ne beekyawa abakyala ne bakoowa abakyala abasinga okubanga baleese a woman inspection nti tuvudde manji twadda ku mwanjo kyekimu ku kiri ekyatandika ne bajjajjaffe abaana ab'obuwala ne babajjamu bino ebyokubeera nti abeere waka ayiga okufumba ne batandika okubanga balina okusoma. Okay? Abaana basomye gwe Angela oyina omwana ow'obuwala would you want your child to go to school omutaddemu ssente are becoming a housewife nga ne bookera ku macanga weetaagayo emitwalo 10 tagenda kugikuwa? She should become a housewife rather than becoming omusajja. Why would my daughter take care of a man? Not about taking care of a man, but I'm talking about kubanga omukyala yena yeetaaga n'abamu akasente n'okusinga abasajja mu abayiriba mu abakola biki and then at the end of the day sente yebeerayo ey'omusajja ebeera yiye kakati oba osaze okubeera musajja provide it yonna giteekeyo ebeera yaffe lwa nsonga ne Bible ekyogera nti baatujja mu lubiriizi lwa Adamu. Okitegedde? Besides nze okubanga I am empowering you abakyala bangi nga I empowering omusajja we nti nina ssente zino nzikoze va ku bino ebyokuba nti I am just dating you wankwanye you showing me you have the money naye obaana bangi betusanze mu families eziri very prominent ng'omwana ow'obuwala alina omusajja we gwali naye nga tali well off oba nga yajjanga na driver naye n'atuuka ekiseera n'amwegomba ne beetandika okwezimba yes n'atuuka because ogenda kwegomba kyotali kumpi omuzigo bw'ogusembereza omuliro gulina okumeltinga ngenda kutunuulira ekinneetoolodde mu ssente awo kye bagamba ne wano we tuba tufunye abakozi mwongere nnyo okuba nga mubakebera kati bojjanga driver n'abasinga ssente of course omwana w'omukulu oba obadde ogenda mumuvuga okitegedde kye nkugamba togenda kukeera ku makya obuuze why are you relating? Why are you guys relating? I mean, things happen. So because I have the money, it shouldn't become omusango. But how am I empowering you? Okay? How am I empowering you to also get that money? Family yange ereme kuyisaamu maaso.
kati abakazi mmwe kisinga okuba abantu abakwata script yedda nti omusajja alina okusinga ssente omusajja alina okuba nga ali mu office akola nga bw'oba onjagadde nga ndi driver let me make that money mbere driver tuye kwezi ezitumala bwe mba nga mbadde munaku leka onjagayo nga munaku gwefuuka mukazi nze mbeere omusajja whatever small I bring you provide naye mmwe abakazi ennaku zino balaba wansi abakazi basinga amaduuka wansi do you know that basinga amaduuka ate amanene by the way abakazi basinga olinyonyenyo nga bagenda osuubula sekyo abakazi bazimba abakazi bakola buli you know why because we are focused tetwagala abaana baffe bayite mu bye tuyiseemu obuzibu bwe mulina buubuno nga bw'osazeewo okola essente nga bw'oyagadde ozikola nosalawo you become a man becoming eddala omusajja buli kimu okikole leka kudda wako ŋŋambe mbuwadde enkola ndi mukazi ezange za kikazi ez'omusajja zibe za musajja let me work as a man I give you the money bw'okeera ku makya ng'ofuna miliyoni 15 ng'omusajja afuna obukadde 3 naye n'amala nti at the end of my month my salary mukyala wange yeetaagayo kokkola akaviiri nakuwa emitwalo 5 manyi bw'osanyuka 5 kati ku miliyoni 3 tujjeko 5 ate okusasula ennyumba ate osasula school fees z'abaana nakuwako 5 this is why women gye mutandisa okusumbwa n'abantu wuliriza kye nkugamba nakwata emitwalo 5 ku bukadde 15 bw'okwata n'oga okay fine I'm going to cater for the kids school fees I'm going to cater for the fuel the rent okay naye ku ssente ze nakuwaako omanyi bw'owulira omanyi ezo ssente zisinga emiliyoni 15 z'ofuna ogenda zinyooma sisobola kuzinyooma ogenda kuzinyooma kwezi zibeera ntono yes naye omaze okukkiriza omusajja ono nnyo because I know such atakuwa ssente z'enviiri kyokka nga ggwe okola olina na miliyoni 15 it would be better buli mukazi ali eyo making sure tosinga musajja ssente tulina mentality ey'olwaleero nga bwe nkugambye tubadde mu wiiki ya mikolo abaana nga bagamba ndoza ne examples zaba ku wiiki gy'emikolo gye tubaddewo kyemugamba nti yataddemu ssente kyemugamba nti Levikson abadde akola abadde akola amayinja tayina yes abadde akola kifuna desire yamusinga ssente desire yamusinga buli kimu which is okay desire atadde ssente mu mbaga ye Levikson azadde asoteeka ssente mu mukolo gwe bw'ati njagala nnyo tukyuse mindset eno bagamba nti abagagga kwagalana abaavu kweroga okay naye bwe mba nnina kyenkusingako Angela if we are friends like the way we are Angela nembanga nina connections I think you dearly make me very close to you because mangenda kupulinga to get to me benefits Levikson zafunye thank you very much because of dating a woman already is he going to get that you respect yes he's already getting it he's already getting it kasobola abakazi fota nacho okuba ku bisimu eji ye agano jikwata why not picking my calls what do you do I do everything you know the age that's best to date ndozulaba she's 45 Levikson ali 39 you guys are just anticipating muli awo just mwogera bwogezi oyo omukyala yatuuka mu monopause wamukebera yatuukayo 45 she can't give back olaba Zari the husband said she got a miscarriage which miscarriage Zari got a miscarriage balimba mulekera ebintu by'ekisirusiru tafunani buto lwe yafuna yebadde ebikundi ebali mu kulaga ebividiyo byali byadda mulekera obuzaabuza abantu tukolera abantu she never got any miscarriage omusajja bw'aba avudde mu mawule n'akyogera kubanga bamuliisa naawe byalina okwogera kati gwe batalisa ayogere ki bamuliisa balina omugamba genda oyogere kino video atamba she has never been pregnant I follow her every day I never miss her snaps since nkubulira have you seen people that have come out nabazaala abaana nga temubategeddeeko mukwano omanyi nti abantu that's Zari you're talking about mulaba on her snap every day I follow her every time she hasn't been pregnant I am telling you haven't seen anything like someone has recorded naberanga akomwana ke gundi ani nilano the last born bwe yayina teka video akakobuto ko kebalaga oto lwali lukulu bwe ruti she has never been pregnant naina kwagala because bamuliza Already Radaman Rono Mana Simbayo to Guaina. It's an old video. Okay, now let me tell you. Sure. In a bit we mulaba mawulire. Always soke to be ko obudde chance. Kubanga what's happening to these people can also happen to us. Because I don't think limelight. No, I don't. Yeah, I'm telling you this. I don't think you feel nice. By the bagala bantu abakulu. I mean abagala abana bato. None of the first people bambi.
baagala abaana abato ge mazima. But the thing is kino eno generation wefuuse bwete y'abakazi nti ennaku zino abasajja babikaminze tebakyabawa bitiibwa because of what us women are doing. Twasalawo genda kukola tunoonye ssente naffe twagala okubeera waggulu eyo tugaba abasajja bano bakye ekyamanyi ekibatusinzaako lwaki batunyoma kati naffe twagala tubalinnyire tubanyoome which is not the right thing to do. Omukazi yenna alina tuula ne bamulabira alina okuba n'amusajja amulabirira asobola omuwa buli kye yeetaaga bw'aba asobodde asobola omusapootinga omusajja n'asigaza respect y'omusajja n'omukazi n'asigala nga yaani ye mukyala. Tuleme kukwata obw'abakazi tubuteeka ate mu basajja. Lwaleero yakomyewo tubadde n'embaga nnyingiko tubadde ne Davido awasiza mukyala we last week twalina empeta ya billioni 3 billion 3 billion. Tubadde ne Chosen Becky last week. It was an engagement. Yes, era still guba mukolo. Yeah, true. Okay. Guba twagogera nako. Thank you very much. Okimanyi nti it is still the same mindset gye tuleese. Ne Becky yafunye muto. Nze ndaba era naye muto koko. Ne Becky, but Becky is young. Becky is young, yes, they are both young. Naye era still mwamu kuba wano nga mugamba nti omukyala because ali mline. Naye Becky yakola bwenzi. Yakola bwenzi. Kikino kye nkugamba. Nera yasinga ssente. Anti kyembadde nkugamba nti era mwayogera ne mugamba nti Becky mufo ky'okubanga yawasizza bamuwasizza ye yawasizza. Which is not same with right. Desire ne Desire yawasizza Levinson. Desire yawasizza Levinson kiri ku Yes, Desire went abroad n'akola ssente ze. Of course after the LBS she became a musician. So many things kept going around. Olwaleero akomyewo omukazi wattu, she has got a man of God. Lindako olina emyaka ng'ejja Desire. Nedda mukwano. Bw'oyogera ku NBS yali nga mwenna mwakola wamu. WBS, twalina n'abaana abakolanga Kids Corner. Olwaleero w'obalaba bakuze okitegeera. So we had different shows naye because twalinga the same circle. N'abatusingako obukulu n'abato. Gwe abaana baafuna omukisa around that time abatambula. My producer then bamuyitanga Nisha. She's called Nisha Me Now. Yafuna omusajja mu Nigeria. She's living a happy life. Okay? If that lady came back, yafuna mu Nigeria, benkana ndowooza. Naye lwaki mukiteekawo nnyo nti omusajja asigala muto? Nedda mukwano. Kyogamba nti Levinson alina emyaka emeka? Ekigambo ekisaze. Naye I think benkana. Benkana. Levinson is not 45. Benkana. Gawe. Benkana. How old is Levinson? Levinson should be around his, ayinza okuba ali around his 40s. Mama nga abakuze bulungi. Ogambye 40s. Around his 40s. D is 45. Who said she's 45? Oh, why? Temutandika kusala kigambo. Desire went to make her money because yali already amaze okuzaala omwana. Okuzaala omwana mbeeramu responsibilities nyingi nnyo. But along the way when you're taking on life, so many things happen to you. So in her journey of life, she met a man that loves her, man of accepted God. her. Yes, man of God. Man of God accepted her and they decided to get engaged. I've really had a problem. Well, congratulations, Levinson, I've really had a problem. I've really had a problem with people that are saying crap about people that have enjoyed their love and it's out. The cat is out of the basket. By the way, to them as now, it's the cat okay. is out Enjoying of the love basket. is okay. And Thank no one you. has a problem with it. But the thing is, people have a problem. First listen, why do people have a problem? Why do I have a problem with it? Nti abasajja bano babakyala bano bafumbirwa. Their ex-partners finally come out in the papers. Or Yes, finally true. come out and start talking That about is when they this. come out, yeah. Why though? Kubanga basajja b'abaana baabwe. What is wrong with that? Nange bwe naakera ku makya neefuna serebu, neefumbirwa, n'abali batabaddeko nange ojja balaba nga bejjeeyo nga bagamba omwana waabwe. Because now I am looking at omukulu Mzeyi agamba mwana we. But did he say that? Yes. Or they're just bringing it up? But he has said it. He said it from way back. From his voice. From way back, yes. He has said it from way back. Even now,
ate esaazo ntandika okubanga tutandise okuteeka following ku baana ba Levickson. We didn't know Levickson's children. I didn't know he had kids. I didn't know he had kids. Thank you very much. But it could be a lie. No, it's not a lie. It could be a lie because it could be a lie. It's not a lie. How many kids? I've had there about 4 children. It could be in the same mother? No. Different mothers? Of course it was a man. Ng'omusajja yena bw'oba okula. And by the way, okay, kanchete bwent. I wouldn't have any problem. Omuntu abaye somewhere social nga abadde alinayo abaana be, it's okay. Okitegeera naye kubeera ye yennyini akyogera n'agamba nti I have children but I kept them, I protected them from the limelight. Era kyekintu kyasinga okukola kyekirungi. Okitegeera ye balina kikola 100% because he has said I do to another woman. Kati otandise okuvaayo. Abaana batandise okuba nga babajjayo. I feel so bad that you're not going to be able to protect these children. It's okay. Abantu bano babi. Yes, bano abantu babi. Omanyi bino ffe tuli okusunga. Fetuliwo okwogera tulina kye tugenda kukugasa nkya naye abaana bagenda ekirungi kya byonna Desire akimanyi nti Levickson alina abaana nabo bafuuse ba Desire. There's no problem. Yes, the only problem eyinza okubeerawo kontinga abaana social media tutandika kontinga abaana babeerako nabamalako mirembe ffe bennyininyini ffe abalina ekizibu ky'omumwa guno abantu. Let me tell you fellow bloggers, bwe tuba twogerera abantu bano tutekemu ensa tweteekako mu bifaananyi byabwe. Today we are here enkya tugenda kutambula Angela tukole ku ssente ebintu bigenda kukyuka naye do you know how you'd feel Angela ng'omuntu ajje wanakuba ngaga because Angela did this and that, because Angela got money and you cannot have an explanation of why someone is in love with somebody. Ekirala kigenda kontinga abaana bano. We have children from past relationships. Mwa abamanyi temutubulira namu. The thing is muwasizza tekijjawo nti respect terina omwe awasizza. It's still Desire, a man. It's still a man. He went down on his knees and said, will you marry me? Because oli alina ssente. Levickson nabasuubirayo nti gundi agenda muwanya ekitiibwa akyerabire. Kati bannange bakazi bannange abali eyo nga muzadde abaana yagamba Shakib, what do you put on the table? Yali atamiddemu. Newaba atamidde, omuntu atamidde aba ayogera mazima. Yali atamiddemu. This is something is going to face. No, because abakazi bemtuwe bana abantu balokole. To get money like this bana abantu balokole and she has given herself ate abalokole bakyasinze okuba disrespectful. Let me tell you something, Angela. Angela, do you believe my age is the right to date? I don't know. Kati kankubulira ekintu kimu. Kigenda kubeerera kizibu nnyo okutuuza Gashumba omugambe Shila nti ngenda kukuwasa. Akyalina ebintu byakola. She wants to jump here and there. She still wants to explore. Naye kati emyaka gyaffe, we've done it all. We've seen it all. Kati nno kanko twate emyaka gyoyina. She has seen it all n'okusinga. Lekera ova ku abaana b'ennaku abaana abato. They have seen it all. But n'okusinga abaana abakazi abali mu 30s. But they're still girls jumpy. Have seen it all. Yes, but they're still jumpy. Now, Levickson getting a woman of that age, okay? There is nothing that is going to excite her. Which is okay. Buli muntu era nga bwe nagamba nayo linti bw'oba ogenda mu relationship tunuulira, what am I getting from it? Is it only the love? Is the love going to be sustainable? So mugenda mu relationships nga mulina bye mwagalayo. Abantu bagenda mu relationships for reasons. I thought you were talking about love a minute ago. Yes, I'm talking about love. Kyekugambye nti ne gundi nga alina kyabalayo. Olina okuba ng'obwongo. Yes, love is there. But is love togenda jjirya. Today we're going to be in love. Twagala n'olwaleero naye kibe tubeera ffenna tutandika okwetegeera nti character eno sijja gisobola kiri sijja kisobola. By the time someone says I do for over 7 years when they're doing their courtship, it means totulimba era there's no 7 years of courtship. But I mean, you said 7 years. No. I am quoting words from the horse's mouth. Can we count the 7 years? But that's a guy to tell me because he said I want her to enjoy her life. No. How long has she been in America? Are you talking about who? Zari or Desire? I'm talking about Desire. How long has she been in America? I don't know. I can tell you she's been there for 6 years now. So I think they met in Uganda. No. Her daughter 6. She's been there for 5 years now. But... Are you serious? 5? Yes. It can't be Desire, 5. No. It's about 10 years. No, Desire from Uganda 2018. Omwana yasoko fuluma. Namana again nasoka na damu katono. Kata namana agendira ddala. She has been there for 6 years. Meeting gira wano. No. Child Levickson. Agaze tandiko datinga Desire ngamaze gende eri. Ate ngamaze nakuloko koyo omukyala gola babanga. Okay, whatever, 7 years. When someone says 7 years. But he said 7 They're years. Just lying. Lwaki okaya nango omuntu agambe? Because bagala kubikirira kiri. Tetujja nti omwana oyo bamuwasizza gemazima amato.
omuntu kati akola atya okufuna emirembe mufuna abasajja babawasa but yeah kati ye awasiza mukazi Desire has a potential. Desire like Kabulunyo, she's a very beautiful man. So she's not good for Levickson? She's not good for Levickson? She's good for Levickson. But all I'm trying to say is, Levickson tagena funa respect. Because he has the listen respect. To my point. Desire and Levickson, they match 100%. Yes. Naye sing, yeah, again I'm 2019 January. Because daughter way again I'm 2018. I know why I'm saying that. Daughter way again I'm 2018. We are so meeting in Uganda. She came back. They met in Uganda. Now again I'm 2019 January. But what I was saying is, Levickson singa abadde na sente okusinga Desire. My God. Tomanyi we and enjoying the love. Kankubulire Katonda tagaba byonna. Tetugenda kugaana kwagala basajja baffe. Tetugenda kugaana kwagala basajja baffe because bakyali Uganda, because they do not have the money, because they don't have this. Bwenkeera ku makya n'ensiima omwana w'omusajja Musa n'eŋŋamba nti nze gwe njagala ninamu akasente. Because he's a man of God. I love you. Because Yagambe, there's no day he never tells me he loves me. Exactly, because now the love is burning. You have to make sure every day you tell her you love her. You need to tell her you love her every day because that love if is you don't tell her you love her, that love is special. This love is very special because these people have dated people. People we know. Okay? Of course. Now, like when I saw... maybe. Yes. Thank you very much. I mean, at the end of the day, when man kuzadde mu omwana kitegeeza nti ngenda kufiirako. Yes. Okay? Okuzaala omwana n'omusajja kitegeeza nti oyo. Story y'okuzaala omwana gundo yabeke tata w'omwana oyo by the nange badde mmanyi oli omulala not the guy you were saying tata w'omwana. Nze mbadde mmanyi for a long time actually ne juzi namusanga ku musajja yakula kati. And he has been a calm guy gyali. Ali calm nnyo mu mirembe gye biki. These things hurt children. Ekirungi because I'm dating yazala nadda by the way. Thank you. I'm dating already yazala dda. Banange ebintu bino kambabuulire me this show nga bwe mbagamba nti it's woman up. Tubeera wano buli lwa mukaaga kumakya ssaawa 4 okubanga tu empowering. We have people's nudes that have gotten out. Abantu bali mu byogerako nnyo nti kakati I saw the mweyitira Lucifer ng'ayogera nnyo ng'agamba kakati otutta omukyala nze nga n'ekintu kye nkirina wano ku ssimu. Mukwano gwange, do not lose your self-esteem because you made a mistake. Your pictures came out. I have seen Nampeera. I think she's Nampeera, the chick that has a very big ass. Simanyi bulamu bwe yayingiramu, I think probably nze Endowooza, she lost her self-esteem. N'afuna omuntu am accepting of the same sex. I don't know if she's a lesbian or she is not. Ate kyekivuddewa. Wamulabako ye muwala Nampeera? Yeah, of course. Ate kya lesbian kivuddewa. Have you seen that girl she's always with? Yeah, of course, yeah. Are they dating? Are you asking me to know? Yes, I'm just asking. Okay, what shows she's a lesbian? The things they do. Oh. They keep touchy. They keep that company. Okay. And most people are bakoze bino ebintu. You've had this kagal kadi katuda neshire nakuzo talking about her life. Had notes that came out nga she's screwing in the bathroom with this guy. Abantu losing self-esteem. Naye kyo tekikuleetera kwemalako mirembe nakufa ugamente, you know. Let me tell you, God's timing is the best. When God says, I have got a new somebody. Now for Nampeera's story, Yagamba, guy had boyfriend, boyfriend, and you know you go crazy about things. Exactly. Now, yeah, most people have lost that. Nagama zibana ani ali ntwala. Bagenda kujja mu family yamwe. Thank you. Omuntu agenda kujja kujudging because of that one mistake that came out. We're not judging people. Chikulaze nti olunaku olwaleero, who didn't know about Desire? Who didn't see Desire? But she's now gotten married. She's walked down the aisle. Okay, this man has accepted her. Go for her. This man has accepted her. Why? Kikulaga nti akyamwagala ye ng'omusajja. Amwagadde. Kyekiri alina kyamwagala. Ki? Botuuze ne ssente. Edda mukwano. Mwadenga mutwogera ano. Meanwhile, abakazi b'amabi na wamma. Kuwegenze mukonya njwadde ne Desire last week. Sorry. Mubeere wamma. Nakyoza ndeke kyekimu yali muteeka ssente musajja kati ba flying out. Babaliriddawa n'abaana kyoze nyamuze ticket. Bagamba simangamba bina simanyanga biti ne kyoze nno naye yakoze bina. Omwana kyamukola mufukirira bulungi si bwalu nnyo.
si walunnyo emirembe agimuwa anti kati oba talina ssente ebyo olina okukola omukazi olina omuwa emirembe omukazi olina kyekyo lwaki engalo zino tezenkanankana bwembeera nga nziina abakazi bagenda disrespecting this man going out wherever you're going with him omusajja nga tagenda kulakinga omusajja agenda kulukinga nice tugenze tukoze kati agenze naye alina n'abaana and you think it's the right thing to do. You are not going to respect this man. mu bintu by'obuddamu ebiri ebya culture mwakwata script egyo omusajja alina okunsinga akusinga bw'anaabula akusinga bw'anaabula ogenda kukola ngambula atya men are there maliwa Angela nga batambula men are there abasajja tebalabika abasajja balabikira ddala mukwano buno abalinga ng'enkukunyi ezizunga buli wamu oyise enkukunyi abasajja balabikira ddala omusajja omutuufu omusajja ayimirira n'agaa nti ŋŋenda omutuufu yaliwa Levikson Sekajja is it Sekajja nabye nnyaye sinaire buyo lwasinabe kimunye se munyarwanda but his name did Sekajja it is not Sekajja nabye nnyaye Sekajja Luboyo something Desire put it on her gundi. I'm not talking about Desire's man. I'm talking about Becky's man. Ombuziza abasajja. You are Becky yani? What's Sekajja? It's called Sekajja. Yeah, Sekajja. I'm talking about Levikson. Thank you. Beba abasajja mukwano. Omusajja avayo n'agamba. Okola emirimu gy'abanaku. Ejiriwa. Kati yasitwa keesi za Becky ng'agenda e Bulaaya. Yagenda olabirira abaana nti kati yagola engoye z'abaana Becky nga bwakola yasiba n'abaana Becky nga bwakola ye driver ye cameraman yamugamba kati kwata kano kwegamba maani naye ng'omusajja alina sente ayinza bikola naye ng'okimanyi nti nno that is his profession ekyokubanga he's a cameraman kati alina kyamuyambako ekifo ky'okufuna bahypocrites aleeta abantu abanagenda okubanga babaleetera ebizibu omusajja benaka abihandolinge why not esente zisigala mu family bye bibiri ewaffe in the west obugagga busigala mu saako kati obugagga kaba busigazi bakole sente mwogere nnyo musigale nga mukabirira musumaka kati abaana aisobala mnagamba mbu I called the man here which man Sekajja yagambye agenda labirira omwana of course he has to come alabirira omwana we naye because mukipise nnyo mwogedde omusajja oyo oyagala kugamba mbu Sekajja bamulopye mutalabira baana namukasa tewamulaye ng'agenze wabbalamu n'amugamba nnyo era kakati bibinyo bye bakola beekisingira mu maaso g'abaana people are in love for crying out loud people are in love let people enjoy life is already hard enough but nange there is a lot of struggle there is a lot of so many issues ofunako owummuliza ku bwongo omwana najja n'agamba babe I love you olaba ekisinga okwasa I say I do manyi kisinga okwasa ennaku singa Sekajja abadde alina ssente teri yandivuddeyo genda abbala mu kunoonya na ku baana be yawasizza alina ssente kati ebyo byali mu kuyitamu ebyabbalamu because yawasizza serebu banne temugenda tuteeka wansi tugenda kufumbirwa tukole kye tulina okukola I feel sorry for such people. No, it is not that. People are just sadists. Enjoy your love. Enjoy your love. Mwongere okukola ssente. Tukole ssente tulabirire abasajja baffe. Katonda bakyamuwadde. Tukole tutya. Omukazi yenna bamulabye omusajja alina olabirira omukazi. Katonda wabakuwadde omukisa nga gwe ssente ozirina okusinga ku mwami wo engalo zino tezenkanankana. Noonya alina okusinga so that I'm respecting. Build your future. Work together and build you guys. There's no working that together. Love, wale guy agenda okudduka Uganda kubanga family yagana mutta. Aba family yagana because he has the money. Era no guy go but the couple they killed. Aba family batimazeeko emirembe kakati bw'ofuna omwana w'abandi naga nti akwagala. Mukolerera abaana. Why not? Ate olaba nti n'abasajja bamanyi okuta abakazi abalina ssente bazitwala. It's vice versa. Nedda mukwano. So nze mbadde ngamba funa omusajja ng'akusingako omuwa ekitiibwa. Akuwasa naawe onyumira ogambe yeah, I got married to my man. You keep on saying my man. Naye kati gwe Desire ne gundi nani? Ne Becky bagenda bayita the other men. Man of not God. The women. Yafunye man of God. Era agenda kuzaala abaana ate agenda kuba abeezaddemu. Agenda kuzaala abaana. Aba man of God. Stop being a hater. Naye nga wamma mukwano gwange disclaimer ekiboozi ekyo just for just naye nga abaana ab'obuwala I keep telling you we are empowering you kyoggwamu maanyi because yeah, probably your nudes are out there
beera ng'okimanyi nti omuntu ajja ku acceptinga akwagala nga ggwe wooli abantu be badde boogera bikome bigende. I'm not telling you guys to do it because oli yafunye omukisa, but bwe kibanga kizze bubi guma, bwe kibanga kyayiseewo saba Mukama tukirabe kiyitewo kiggwe, enkya naye bajja kukuwasa. Tulinze mukolo gwa Angela. Tukube. Omusajja yalinyambye n'apasa kubanga watampase ngenda kuswala mu bantu. Tukukube. Nga neewaanidde ku musajja. Naye nga gyamuwonako olwaleero omulabye. Abaana bawummula. Abaana bawummudde Angela. School moments. School moment eyo tulina kaki? Holiday makers bakomyewo ewaka. Amasomero gawadde abaana holiday package mpitirivu bweti nnyo. Kakati. Abamu amasomero bagenda kukkiriza abaana okubanga bakola holiday classes. I don't know. Ate nze wanga agenda vaayo olowooza. Omanyi amasomero gano nga tubalimu amagezi. Omwana omupayiringa nga wedda ava kusomera omupayiringa bwoti si kwe kusoma. Kubanga already what is the meaning of holiday? Kuwummulamu akomewo k'ewaka. Sabasomesa tebakimanyi ekyo. It is a holiday. Abamu tebakimanyi. Abaana baba balina okuwummula. It's a holiday. That is why bagamba holiday. Singa ndi bakyaga kusoma ndi balese kusoma ne basoma. Tosaapayiringa mwana na bipayo zwebiti. Omwana muweeyo gundi nga 3. Now in the holiday classes, it's very absurd. Parents have to pay for them. It is expensive. In less than a month, better school fees. Okitegeera. Ate ne baba wa holiday ya 1 week, naye bagiso 2 weeks bagisome. After those 2 weeks, they resume again. You need to pay for the holiday money. You need to pay for the school fees. Amasomero mulekerawo akamanyiira ako. Tetusaasasula holiday money. Tusasula ne school fees. Muza tuzijjawo. Nze mbadde njagala gamba amasomero nga bwe muba mutugambye nti abaana maybe bagenda kujja basome. If it is a must, temuteekawo ssente ezo. Kubanga mutubaleemu amagezi, ate mutubaleemu konti tulina okunoonya school fees mu just less than a month, abaana bagenda kudda. N'ekyokulala nga bwe tubagambye nti waliyo skilling centers. Abaana bayinza okuba tebafuna na budde ku masomero kubanga bagendako mu skills. Ye tubayigiriza ddi n'okufumba emmere y'ewaka. Emirimu. Tamanyi nafumba mmere awaka. Basooke obwongo babuggyeko ku masomero. Twasoma nnyo. Tebannayiga kuwaata. Ebintu bye twasoma ne tubikola. Neweebuuza bane nasomera ki? Naye ng'ate obulamu bwa leero nate ebihoja tetwabirinanga ffe. Batuwanga holiday n'okuwaata emmere, n'okufumba, n'osaaniika emmere. Nga tuna ebintu bya kisirusiru. It was only the candidates abagendanga ku ssomero gy'okira. Naye nga bagenda nga obulayo nga weekend before the others, but they used to first be home. Ne bayiga emirimu gy'ewaka nti omwana aba amanyi ebintu bibiri. Okusoma asomye, naye n'emirimu gy'ewaka asobola okugikola ki? Okugikola. Naye tebakyatuwa na chance. Tokyafuna budde na mwana wo okumanya mwana wo, kwogerako naye. You know, omwana akunye ddi ku lugoye lutukule. Alabeko ddi nti nika bunnange egubye yes. Omwana tulina obatwalako mu manimiro, mutu encouraging nga tukole tufuneko ku mataka abaana bayige muwoga ali mu. Ate nga ne mu bibuuzo oluusi baleetayo ebintu ebyokulima. So schools that abakitaddewo nnyo nti abaana bannange abaana mubaweemu ku budde babeereko awaka. Abaana mbaleke. Banneyo okusoma nnyo katuli watutunudde mu kamera. Ne kasoma yafa. Ebitabo byaffe bitutuusizaawa si mu kamera letutudde. Abaana bagenda kutuula pepa y'emu okitegeera aba primary baba bakola UNEB egenda kuba pepa emu. Omwana asomera mu ssomero lya Kampala Parents n'ow'ekya Namukaaka bagenda kutuula pepa y'emu. Yadde bagenda bamakinga differently, but it's the same thing. Do they mark them differently? Yes. Why? Because of the standards? Yes, because of the standards. Oweri tebamakinga ng'oweeno. Naye abaana bano mubaweemu time basobole okubreathinga, basobole okumanyako ku bintu ebibagasaamuko, then bajja kudda ku ssomero. Okitegedde bulungi ekintu ekyo. Naye nga it is a Saturday, tubeerawo wano buli lunaku. Okubanga tunyumyamuko nammwe twagala nnyo tuyiteko mu comments. Ndowooza before the comments kansooke mtuseewo kano bannange abalungi abatulaba Crossroads episodes zaffe empya kwe twakoma ku episode 26. So we are resuming episode 27. Mudduke misinde subscribing liking ka notification bell ako kakoneko because kat episodes zino empya zigenda okuba kati nga zitandise muve mu board omweyo ekintu limu kivuga banaye mudduke ku Real Frame Studios kwe tuli
temwerabya Double Jeopardy eri ku Shamim Mayanja Films. Naye bannange tuli bulala. Bannange era you need to give me flowers. My God, you did. It was an amazing job. Bannange bondabanga neebikiridde. Nkujjukiza bujjukiza nti it's just a few days. Next Saturday tugenda kubeera mu Hijab Nation. Era ndi wano ndi mukamanyira. Is it next Saturday? Next Saturday. It is 30 what? 23rd. 23rd. Oh yeah. Next Saturday. Next Saturday. Tugenda kukolera eyo woman up. Era nga jangu. Tugenda tukolera eyo. Ngondabe nga nyambadde black hijab. Oba tonnaba kufuna hijab ya black dduka misinde. Okitegedde bulungi nnyo. Jangu oyambale hijab. Otajjira mu black hijab. Tebagenda kukkiriza. Ngenda kuba nyambadde akakaya kange bulungi nnyo. Mbere walinga nekaanekanye teri mwana wa busiraamu kundaga. Any special guests? Twina Hajj Bakaluba. Wow, I like him. He's one of the speakers. I love you. I love him. Kakati mukwano gwange musibe bulungi. Mweraba. Nti naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.